Kanziremu kwaniriza ku lutimbo lw'emirembe Salam TV amacha agolunaku olwalero. Ensonga nyingi nnyo zetugenda okwogerako naddala mu business. Era nga mu byenkulaakulana mwe muli okusiga. Naye okusiga kwe kuteekamu akasente mu business eyo gy'osuubira nti enaakulaakulana oba egenda kutambula. Kati osiga otya mwako ka business ka katono koyina, ye otambulira otya mu byenfuna mu business entonotono mwe muli okubanga ne internet teriiko, mwe muli okubanga engeri gy'oyina okuba nga omarketinga mu business yo nakyo ng'ate kizibu. Olunaku olwaleero tugenda kubanga tutambulira awo okulaba nti ensonga tuzigusa era nga wetutunula mu nsonga ezimukkirize. Mbanjulire omugenyi waffe Buwembo nsenso kulaaje obulamu bulungi. Tubadde tumanyi nti omwaka 2026 ekituufu tetujja kulabako. Boza kuba tulaba ate tugende mu maaso. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. سوسي أكتنرزا ومتونزي واشتيوا نني سبيرا mbaka sallallahu alaihi wasallam nemberanga mala musane kiramuso ekisinga ekyemirembe nga mba wereza emirembe okuva eri omutonzi. Nebaza bonna njozayoza bonna nga bayisemu abayita mu mwaka oguwedde ne batuuka mu 2026 n'enjozayoza bonna abawangudde ebifo ebipya abafunye obuvunaanyizibwa mu bifo ebyenjawulo. Nembasaba baweereza abo ababataddemu obwesimbu ate nensaasira abo abalumizibwa oba Allah bagezesezza zekulo kosa jjo naziise mukulu wange keke nga kitalo amuziise kisowera awo kitalo munaye sabe Allah abeerenga abagumya. Allahumma amin. Kati omwaka mpya tuli mwaka mpya naye wetutunula mu mwaka omupya ensonga ziba nyingi nnyo naddala eno ku saidi yaffe ey'ebyenkulaakulana. Buli wotunuulira business obeera otunuulidde nkulaakulana. Mukulembeze w'eggwanga ejjo yabadde kololo n'agamba nti 70% ey'Abannayuganda batambulira mu money economy. Kati nga ggwe omukugu mu byenfuna twagala okumanya money economy kyeki nga tetunagenda wala nnyo kulaba nti baganda baffe banyinaffe abatandika business entonotono tubawa amagezi ag'enjawulo okuzitambuzaamu nebiki naye money economy. Naam, barakallahu fikum. Ekiyitibwa economy kiri broad, kigazi, era economy erina ebigiyimirizaawo era economy erina environment mwetambulira omuli internal ne external. Azize ku kibuuzo money economy mukulembeze w'eggwanga mu mwaka gwa 2023 yalangirira social economic transformation. Nga social economic transformation kwe kubeera nga economy agikyusizza okugijja mu subsistence okugizza mu commercial era wagikyusa ogijja mu subsistence kwe kubeera nga omuntu byakola bya producing ebibye byakulya ne famire ye agizze mu commercial ebeere nga omuntu bya producinga kuliko ebyokulya n'ebyokutunda kitegeeza amujja mu interdependence amuzza mu independence abeere nga ali independent nga tadependinga ku Abdurrahman yes nalimye ettooke naye sinina Abdurrahman mpayo etaano bulenva. Kati bwamala ate mulimu component ey'okubeera nga standards of living teziri high bwe tukigatta
netufuna social economic transformation. Kati mu social economic transformation kitegeeza you are commercializing the economy, you are enterprising. Era bwe yali bakola budget allocation, business enterprising yagiwa 1.03 trillion. Enterprising kati bakitegeeza nti bagamba nti 70% eri bali mu money economy. Kitegeeza nti 70% baproducinga ebintu, ng'ebintu ebyo bakola kuliko ebyabo ebyokulya n'ebyokubeera nga bireeta ssente gye bali. Kitegeeza ki nti GDP per capita yeeyongedde, standards of living ez'abantu zimprovinze, ne production yeeyongedde mu ggwanga, mu economy. Ekyo kitegeeza money economy. Tuyina we tutambudde kati tuyina essuubi nti ebyenfuna waakiri abantu buli omu asobola okufuna kyakola. Kitegeeza waliwo ekitabo kye nawandiikako, yali article naye waliwo n'ekitabo kiri okwo, kiri guide to invest in small and medium enterprises in East Africa. Guide to invest in small and medium enterprise. Twakiwandiika n'omukyala amuyita Susan wa Netherlands wa Bid Network. Naye twagamba nti in Uganda many small and medium enterprises or business enterprises do not celebrate the first birthdays of their businesses. And Uganda was ever ranked the best entrepreneurial company in Africa. But we do not celebrate the birthdays of our business. Meaning that tetulwa mu business, bw'ogitandika leero toweza mwaka ng'okyali mu business. Kati bw'ongamba nti Uganda kyoleese nti buli 70% of the population balina kye bakola. Yes, nkikkiriza. 70% gye bali eyo balina bye bakola. Naye bitambula bitya? That's the most important thing. Mulaba nguli gwensanze ogamba nti okuteeka ssente okuinvestinga. Yes, gye birina bitambula bitya? Kyekibuuzo kye tulina okwebuuza, ani yandikyebuuzizza? Nze ngamba nti omukulembeze w'eggwanga ye yandikyebuuzizza. Yes, I have a figure of 70%, but how is that 70% perform? How is it performing? Nzadde omwana maze omuzaala, nina abaana 8. Kitegera bulungi, tebalya, tebeebaka, tebanywa. Omwana muzadde ne tayonka, simuyonsezza, simugulira mata, naye nga muzadde waali. Naye nga buli lunaku naye alwala. Naye yawaali, ate ngenda kuzaala n'abalala, ate nzaale n'abalala. So the number may be increasing and the figures may be increasing because biseera bisinga wali kyetugamba mu bwetuba to interpreting figures eza national income figures. Nga tugamba nti high per capita income of a nation, a GDP of a nation, do not reflect the standards of living of people. So ebiseera bisinga tetudependinga nnyo ku figures nti the per capita income of Ugandans increasing kati eri say $1,000, but what is the standards of living? Because kitwaliramu ebyo byonna abantu engeri gye bawangaala batya, yinza okuba high cost of living. Naye nga biri tubitunula because per capita income babala income yonna, Hamu alina mmeka, Sudira alina mmeka, Abdurrahman, zonna bamala okugatibanga population tulina abantu bameka ne tugabanyamu. Obukadde bwe buti. Bamala okugabanyamu ne baga nti buli Munnayuganda asobola okuyingiza ssente bwe ziti. Tukomewo ku kibuuzo kiri nti aba 70% yeno etambudde etya gw'ogamba nti tulina okutunuulira ebintu bingi, biki bye tulina okutunuulira? Ebisinga bye tulina okutunuulira nti if we have achieved 70%, that is good, but we need to creating a environment is sustaining 70%. One is okuba 70% weri
ne cost of production, the cost of operating business ngeri high. Nti oli atandiseewo omudala gwa chapati naye okuguyimirizaawo. Ekisookera ddala oba omudala wa chapati asasula omusolo, asasula gundi revenue mu Uganda teri atasasula musolo. Ngamba license biki asasula ekifo wakolera n'asasula n'ez'okuyoola kasasiro because waliwo bano abajja bakuŋŋaanya kasasiro. Asasula zeezo zemmanyiko. Waliwo president ebimu bye yagenda abajjako naye yajja kuba roadside vendors naye era ebimu babisasula. Kati ojja kukyesanga nti ye 70% omuntu oyo chapati ataddewo omudala gwa chapati balina business bazikoze nga yetukola naye what is the other side supporting 70% erina business is the household yenze yegwe. Income ya household esobola okubeera nga consuminga ebyo ali mu 70% bya producinze eri etya. Do you have the purchasing the demand is okuba nga weeri, but is it backed by the purchasing power okugula ebyo? The inflation is still high in Uganda. Ekibuuzo era we kijirawo nti bannayuganda wetubanga ebitundu 7 ku buli 100 tutambulira mu money economy. Bameka abasobola okutandikawo bu business obutono? Essaawa zino ekibuuzo ekyo kizitowa. I am telling you. Lwansonga nti sincerely speaking Uganda tried to find a chance nti being a landlocked country ensi ezitwetoolodde zisobola okwanblocking eyo landlocked yensi ebeera nga tesharing a cost. Nga tulina Sudan terima, Kenya the leeward side of the mountains by facing a desert tebalima. Tubeera ne Muganda waffe Rwanda mfunda ate ali somehow rocky. Tubeera ne Congo nga nawo tebakola ki minerals tezibakkiriza kulima. Kati nga bisobola okuproducinga wano bigenda ne bifulumawa tusobola bibawa ne bifuluma ne bigenda e Congo. Time immemorial Uganda was an agricultural country. Tekyali. It is naye tulemereddwa all the years okuva mu subsistence okubeera nga tucrossing okudda mu commercial, even though Ugandans are striving hard okulaba nga bava mu mbeera eyo, because essaawa zino senga government ya Uganda egamba ku border nti tewali nnyaanya eyingira kuva Kenya okuyingira wano, tosobola kugula nnyaanya. Tosobola kugula ennyaanya oyinza ogigula 10,000 nkugambye tosobola kugula nnyaanya, osobola ogigula 3,000. I can bet. Lwaki? Our production capacity, have production rigidity, even though we are an agricultural country. Nti bw'otunuulira parameters eziteekebwawo teziteekebwawo sizirabawo, because the government etadde initiative like the parish development model ekoze, the PDM zikoze, abantu babawadde million ya sente wansi. Naye million ya sente ina section gye pushinga gye supportinga ng'omulunzi ojja kugula embuzi ez'olulyo 2 oba 3 ozirunde, because babongezaamu sente ez'okusasula. Waba gikozesezza within those 2-3 years ebe ina kyeretse. Naye omulimi ono million eyo terina kyegenda muyamba, lwansonga omulimi alima bw'ogenda okugula eddagala kati for example ennyaanya liri very expensive ate erisinga nkyupuli. Nti oyo omuntu wa wansi ayagala okulima ke ka business ke kayagala otandika. Kati kyetwandikoze essaawa zino omuntu asobola okutandika business, ne business zonna ezitandikibwa, the best way of starting business yandibadde ng'eva ku saving ya muntu. Kati obuzibu bwe tulina nti business zonna abatandika business abasinga, one, they are imitative entrepreneurs. We imitate. Abdurrahmani atunda kino naye kangende nzijeyo sente, singa akabanja nzijeyo sente tandiko kitunda.
toyina information ku kyo toyina ki naye bw'otandika ne bakuligiza nina akabanja kange nkatunze kangule boda aha baba mala okukuregistaringa fe tugenda okay fine kati tuvudde mu 50 tugenze mu 60%. Naye ng'omuntu ono business yatandise teri sustainable because sente zatandise nazo is a loan money, it is not his money. Tindako mu business kibi nnyo okutandika ne loan. It is very dangerous. Butemu si kibi wabula butemu. Business ogenda mu loan ogenda kuziba oba ogenzeeyo kuziba kituli ekyo ekya demand gy'otasobola kubeera nga osustaininga. For example, otandise produce store osuubula kasooli omusupplyinga Kenya. Ogenza okukyesanga nga osuubula metric ton 2 naye nga ate demand yeeyongedde baagala metric ton 25. Bw'ogenda okwewola weewole sente ezigenda okuziba ekifo kya metric ton ziri 5 naye ng'ezisingako obungi zizo. Olina okuba nga business obadde ogina because kisooka oginamu experience. 2 omanyi flows zayo. 3 omanyi challenges. Naye zino sente zetujja n'ojja n'ofubutuka ne bakuwa $4 million, $5 otandike business. That is totally wrong and no one has ever survived that. Kuba waliyo eyo saawa zino atandise agenda otandika omudaala gwa chapati naye nga yeewoza akakadde. Atandika omudaala gwa chapati nga sente ze bakuwadde za government za PDM, there is no problem. Bakuwadde mpe bazikuwadde because eza government bwotunya obudde president bwe yateekako ekisooka yabagamba grace period yabawa nnene, ekyokubiri n'aba obudde bw'okusasula nabwo bunene mu myaka 3 osasula kakadde okujjako ng'oziridde. Naye $1 million etandika omudaala gwa chapati ekyo nakyo tusobola okyebuuza because ekifo ky'ogenda okubangisa badde ngenda kikubuuza kuba gwe mukugu. No, inflation mu Uganda ekyali waggulu, sincerely speaking ekyali waggulu. Ekyo kyo government erina okukitunuulira. Ekyokubiri, the shock absorbed to economy because yes we are living an economic life, yes nga president wagambye, which is okay, naye tutunula is it trade or commercialized. Kuba kati wobeera otunuddemu omuntu ono ayagala otandika omudaala gwa chapati yeetaaga biki? Kuba ogambye n'akakadde tekamumala. Bw'otunuulira omuntu atandika omudaala gwa chapati wa wagutandise because bw'otunuulira omudaala gwa chapati omuntu atandise omudaala gwa chapati ogukola business gwagenda okubeera ng'afunamu alina okutandikamu area nga at least era trading center. Yes. Sira bulungi. Bw'anaaba apangisa ekifo ejja muganjagala emyezi 3. Ground rent. Kana muganjagala emyezi 3. Emitwalo nga 15. Kale katugambe emitwalo 15. Tugijje kakadde. Tusigaze emitwalo emitwalo. Tegedde bulungi. Then sigiri. Esigiri ya mitwalo ng'ena. Tekiriyo. Sigiri esiga chapati eri mitwalo 2 ku mitwalo 18. Kuba sigiri esika chapati si bwe buno bwafu obwawaka bwe bayimba mutwalo. Mbwe ebiri. Nyedda se bagikola era nga yo ya chapati. Bagikola nga eri ena stand. Ina n'amagulu amawanvu. Amawanvu. Neteekako flying pan, oteekeko butto, oteekeko eŋŋaano, oteekeko ogenda osuze. Tubibale mpola mpola tulabe ddala akakadde kano owa chapati kamumala. Tutandise ne ground rent. Kati nedda bwe tuba tucategorizing agitandiseewa. Agitandiseewa. Bwe agitandise eri waffe ekitunku kasawo. That is okay. Kaba kakola ki? Naye ekirungi nti president bwe yali ayogera mu areas ezimu mbadde nga mugoberera yagamba nti sente ezisinga ez'ab'omu bibuga mu towns zigenda kweyongerako. Yakyogedde ne John akakadde ako they are about to allocate like 400 billion. Akakadde kuw'omukyalo baba mu budget nalabamu $648.5. Kati that is micro loans. Kati owakakadde tugambe nti wakakadde mukyala asobola otandika nakawuka tuwe ekyokulabirako ekyenakawuka ngowa chapati oyo watandikira asobola otandika ne paketi nga 2-3 najja nga azimba mpola mpola. Tutandikire eno ku ground rate. Afunye ground rate wa $15,000. Emyezi emeka? 3. Emyezi 3. Akakadde atandise okukakyokolako.
tekaliwo ongambye esigiri ya mitwalo 2 mitwalo 2 ku 25 esigiri mitwalo 2 ku 25 n'agiteeka wali 25 then nagula ejo yakokozesa emitwalo ana then nagula display magendo teka chapati kwa nakabukate waliwo enfuufu no wataba nfuufu abebelomba kugamba byokulya bikumire mu glass kada kukabalire mtwana ko tetuze kwa kino ekibox ekimeza kwagenda soko bayo wage kale soko bale ekimeza kwagenda okubira ekimeza kya mmeka kibalire 10 ekibeza kya 10 eja 5 poteya then glass kana kagundi kagendo teka mchapati meka tubalire wansi ya rabbi kale tukabalina ko 10 nako tukabalire 12 ba 15 kwa kuliko glass kuliko kabalire 15 ejonkaga mu 5 sente zisigaddewo ekituufu ntono tugende maaso then engato engano ya spring flour eri ku mitwalo nga 8 oba 7 kitundu awo katoni then ne butto kidomola butto tumubalire butto soko balire litatano yameka teringamu 2 kitundu awo esukamu 3 nga kitundu nzokamu 3 3 kitundu then ojise frying pan then sawa ya amanda ndi mitwalo 9 10 mitwalo 10 akakadde ndaba yatandise ka business yake nakawuka asobola okutandika nako toraba mwabanga ddala as dedicating ze kugunda asobola okutandika kyomadde kugamba kisinzira wa wakolaki wakoledde naye ekyokubiri at the time of receiving that money ebiseera ebisinga oyogera kuza PDM bateekamu tebagamba nti for free because you have to go into a circle then soko saving eyo then muteekeko ku account kwambala abasinga badde nga complaining eyo jembadde nagongera wa musoke muteekeko sente bweziti zina kusooka kubeerako bweziti so they borrow again from money lenders sijja kusagala ku discussinga ku PDM sigwe tuli mu kwogerako naye wakiresengea ekyokulabirako economy ya Uganda togera ku informal sector right now. Yes. Informal sector contributing 51% to Uganda's GDP, irrespective of being informal. They're contributing 51%. They're contributing 78% to labor. They're contributing 91% to manpower labor. Kitegeeza nti informal sector because tugamba informal kitegeeza government tebajja ku musoro direct kitegeeza nti informal sector ya Uganda ewaniridde government. The government egezezaako kirwanyisa bazali government by 2025 ejja kuba reducing 51% ngefuuse 45%. Naye bw'oba otunuddemu informal sector has not been empowered because botunulira challenges zetuzenga tusoma zetuzenga tutunulira zicha persist mu bantu bafe bana bawansi non accessibility of credit, microloans, byonna government egezezaako bikola well and good because allocations ezenjawulo naye asili ya economy ya Uganda oba engozi ya economy ya Uganda tulina kuddayo wansi wa commercializing agriculture. Tutandikire mu agriculture. Tugambe nti oyo yenna asobola okulima emboga ewaka mu kaspace ka katono kaayina. President akitambuzaako nnyo naye bw'otunula nti Uganda enclosed circular flow of income
it will affect many Ugandans are entrepreneurs. Naye they are imitative entrepreneurs too. They don't have what supports their businesses. Wadde kyogera kawo wenzijidde. Wogamba nti okuinvestinga okuteeka mu ka business ko akasente akakatono koyina. Nti omuntu ono atandika business yandibadde independent. Naye omuntu ono tugambye ati nakakadde tekamala. Akakadde tekamala takakadde ako sikake. It's a liability. Naye ng'omuntu oyo ate akafunye agambe kakati kaneerese bino aweerera abaana 6 asasula ennyumba ya mitwalo kale nakawuka gy'ogambe kati asasula ennyumba ya mitwalo 2 gyasula mu lumu emu. Naye kati bwe tugenza okutema capital because ng'atandika capital alina okubaako byasooka okustocking ewaka bisobola okubeera nga business eno tajja encroaching nga atandise okukola. Ekyokubiri obwongo bwonna ajja bufokasinga ku chapati ku mudaala gwa chapati ogwo and at the back of his mind alina okubeera nga azzaayo sente ezo. Kati tugamba nti yes tutandike mpola awo otutuddemu stupidi oyo atulaba agenda otandika business entonotono waba ayina akakadde takakwatako naye ebyewaka ayina obbikolako. Ostegera ayina okukola ebyewaka ayina business eno erina okutandika ate mu kubeera nga business eno erina okutandika sente zino zebamuwadde ayina ozizzaayo. Ekyokubiri since agambye nti kati ntandise okukola ajja kubeera nga obwongo bwonna abudedicatinze kukola okwo abutadde ku mudaala gwo gwa chapati n'agamba mwagenda okujja buli kimu ekigenda olabirira family. Tukiyita disguised unemployment. Bw'omanyi okola naye tokola. Nkola naye sikola. Tokola. You're not working because ne wookolera wennyini ate olina okulinnya boodi okuleeta n'okuzzaayo. Tugamba nti program simbi but tuklastaringe system. Bwe twali tukola local economic development twatunuulira pillars wakye twayita locality development based on absolute advantage because I was a part of the team. The DPP3 eggwa they introduced local economic development. PDM parish development model yava mu local economic development led. Ekisaawa zino tulina national development plan for pillars zetambulira empagi ezisatu era mwe muli ekyo ekya economic enterprising ne social economic transformation. Bw'otunuulira ebyo bwe tuba nga tuli ku ggwanga birina okubeera nga biri sustainable. Programs zonna ezikolebwa tezibeera za mwaka gumu. NRM erina ebyayo nga NRM then eggwanga ng'eggwanga lirina ebyalyo. Bw'otunuulira byetutambulidemu kulaba nga eggwanga likyuka economically libeere nga liri enterprising oba libeere nga liri monetized because kiyamba eggwanga ku revenue ne kiyamba n'abantu ku standards of living ne kyongera ne security y'eggwanga because a hopeless mind can be driven into anything. Ovudde waka Manelenda yakuwa sente noteekayo akabanja, inflation is high, disposable income of the households teriiwo, tebagula byogize, ka business kagudde, ekibanja Manelenda akitutte akitunze, abaana obateresezzeewo amanyokoze Kampala, otuuka e Kampala biganye, bimala okugaana oli n'akugamba nti jja tugende mu Kisenyi tukube ennyondo. Naye kaba kusaba school fees bagamba no mwana nolowoozaamu omutima ne kugamba tugende. You have hopeless mind. Kugamba mind yo tesuubira nti osobola okulikavaringa ngende nja kwenenya mulyango gwa Tauba muggule nfune kyempeereza ekaaba okulya. Kati nze ngamba nti anteesa ntya ti the little research I have done and the little papers, the little at least I have contributed to some of these policies that we've been working out. Nze ngamba bwenti nti the pillars ya locality development based on absolute advantage. Mwemuli PDM yava mu LED local economic development ate yeyina pillars zino. Kati LED yo mukujja
waliwo sente ezasooka ezaali za CDF nga ziva ku village to community level yali PDM buli etwagironkingira Rakai n'omugenzi Mary Okururu Okuruute yafa aye nti yavaayo nejje zeetambula esaawa zino tekyaddizibwa mabega alhamdulillah naye tugamba tutya nti twali tutunuulidde oba gavumenti yandikoze ebintu bino wammanga because yina obusobozi obucollectinga data obufuna information negamba nti ebugerere balima ennaanasi balunda emasaka balima emmwanyi n'ebitooke eruweero waliyo emiyembe negundu waliwo ki tugamba ke ebusoga waliyo ebikajjo the cost of producing ennaanasi ebusoga ebugerere ne cost y'okuproducinga ennaanasi ebusoga zenkanankana nti nedda oli wakwata miliyoni emu okuproducinga fuso y'ennaanasi nti okuproducinga fuso y'ennaanasi ebugerere oli akozesa miliyoni 3 kyokka nga ate okuproducinga fuso y'ennaanasi ebusoga oli akozesa miliyoni 6 kutegera bulungi then tugamba nti teri aleeta bizinesi ya ennaanasi busoga commercially era tumuadvising tugamba no kati ennaanasi bugerere because bugerere balina absolute advantage of producing pineapple over abasoga kati abasoga research nekolebwa ku bikajjo bwebanga kiprovingibwa tuyinza okitunulira bwekyo naye ng'ate kiri cost of producing ebikajjo ng'ate mu area endala kyandibadde ki tetuclustering nga tugamba okay fine if it is ennaanasi tuyina bugerere tuyina luweero tuyina gundi tegeeza nti sente zino gavumenti zeweereza bwe beziweereza ku cluster ey'aba producing ennaanasi ogenda basanga ng'olede gye bali ate gavumenti kino nakyo mulekeraawo okuwa abantu sente abatalina mirimu they are going to eat the money tugenda tandikawo emirimu no sente ogenda kuzirya kyovala nti omuntu gwe bawa sente y'omuntu asevinzeeko atandise abaffe abatakola tukole tutya tuleme kuyambibwa kitegeera bulungi sooka onoonye omulimu emirimu egiraba gicreatingibwa okitegeera bulungi tax base zigenda kweyongera ne revenue egenda kweyongera wabeera n'akatono waakiri bakongereze bwe tumala okuclusteringa economy wetu ne tumanya nti eri eno evaamu kino nja kuwa ekyokulabirako Dubai tebalima ne bo bakola ki batunuulira ne bagamba nti fani kyali wano emmotoka ziri wano kino kiri wano kino kiri wano kati ffe abagenda okulima tuclusteringe katumulemu katono nnyo wetukomawo tuli ku business ezentonotono naye ebintu twogedde ebigambo bingi nnyo mukkirize tugenda wumulamu katono nnyo wetukomawo tugenda kutandikira tovaawo eno ye Salam TV. Ensibulirwa egenda ekula yeetaaga basomyeko ate nga bagunjufu ekyo ffe tukikola ffekka. Ikra Nasaland Primary School ebbajjo seeta mukono tugunjula emiti emito gy'abawala n'abalenzi gya kisolo n'abava ewaka abayizi basoma ne bakwata anti abasomesa babafaako abannasale balabirirwa ng'abali ewaka tusomesa abaana buli ssomo erina abafuula ab'enjawulo endya n'ensula byo bisufu emmotoka ezitambuza abayizi weeziri tuli ku bwaguuga bw'ettaka okuli ne faamu anti abaana tubayigiriza obulunzi saako okulima ebyemikono wamma bw'otuuka ku ssomero olyegomba tusomesa eddiini n'ebyensi omuzikiti guli munda yogerako n'abakulembeze b'essomero ku ssimu 07532203 Ikra Nasaland Primary School ebbajjo seeta mukono.
Chirinda Muhsinat Islamic Nursery and Primary School lisangibwa Kibuga District Mayiro 7 okuva e Kampala ku luguudo lw'e Hoima mu tawuni y'e Chirinda okumpi n'akatale. Tuleetera omwana tumubangule nga tuyita mu basomesa baffe abali ku mutindo gw'ensi yonna. Tusambisa amagulu abiri nga mwe muli okusomesa ebyensi, eddiini ey'omulembe y'Obusiraamu n'okukwasa Qur'an ku mwoyo. Wadde tuli ku musingi gwa Busiraamu naye n'abamadiina amalala. Tubaaniriza omwana asomesezebwa ddala bulungi mu mbeera eyeeyagaza. Essomero lirina buli kimu omwana kye yeetaaga mu kusoma, kw'ossa n'ebyemizannyo ebisufu okutumbula ebitone by'abaana, nga ne kamera weeziri ez'omulembe okukola ku nsonga za security. Ekyenjawulo ku luno, abaana 10 abasooka mu luwandiisa luno olwa 2026 bagenda kubangulira half bursaries. Abaana bonna be tugenda okuwandiika tugenda gibalanga half bursary kubanga school fees zabasaliddwako. Omwana w'essomero taleeta mufaliso wadde blanketi. Tukubire ku masimu gaffe ojja kuyambibwa. Alladhina hum fi salatihim khashi'un. Luli hijja ezasookanga tosobola kubeera mu biseera ebyo nga tosenyusa enviiri. Ezaffe kaweweevu sometimes. Naye era naawe obeera exhausted already. Nanga abakyala mufisse ssente ez'akameeza tugende Makka. Salaamu aleikum. Toyanziza nnyo Allah okutuwa omukisa ne tuva wano nga tuli balamu. Hijja ebadde etya omwaka guno? Mutwalira wamu hijja ebadde nnungi era ebaddemu abantu nga basengejje. Nenjagala okwebaza ennyo Allah jalla jalaalu atukomezaawo, nebaza Uganda kati kyafuukanga ekyalo. Tubeere Makka naye nga bantu baffe badde batulaba ku Salaam TV, batulaba ku mikutu egy'enjawulo, bannaye tuli basiimu. Uganda Bureau of Hajj Affairs nagisavingamuuko ebisanja 2 nenjivaamu ekola omulimu gw'amaanyi. Tugikubiriza okwongera okuteekayo ebirango okubeera nga okusensitizinga abantu, okubamanyisa ng'obudde bukyali. Bannange tugenda ku level wetu, tugenda ku kintu bwekiti yebeere nga yejjako omusango, abaana abasigadde basigale nga bakereebukereebu. Kasozi Junior School e Namasuba Kikajjo ly'essomero ery'ekansa mu kuyisa n'okubangula abaana mu curricula, theory, eddiini n'empisa olwo nno basobole okufuuka ab'omugaso mu biseera eby'omu maaso. Ku Kasozi Junior School tuva ku nursery mpaka ku P7 mu Kisulo sako n'abava ebweru. Emmotoka ezisomba abayizi weeziri, tulina ne tahfiz abaana we bakwatira Qur'ani, abasomesa batendeke mu current curriculum okufuula abaana hands on mu masomo g'emikono, arts sako ne drama. Okwewandiisa kukyagendera ddala mu maaso. Tukubireko ku 0704 643 070 oba ku 0774 739 2. Kasozi Junior School, a journey to excellence. Eno ye Salam TV.
zirabo kwaniriza ali ku lutimbo lw'emirembe Salam TV naddala gwayina business entonotono tuula okkalire tutandika business ng'ogitandise na loan ekyo kyo tukyogeddeko naye nga tugenda mu maaso nina mu studios nina omukugu mu byenfuna Abdurrahman Buwembo gwe tuyina olunaku olwaleero atuyisizaamu katono nnyo tubali tugenda mu kuwummulamu oyogedde n'ogamba nti ekituufu akakadde tekatandika business atakayina yakola atya kuba wabeerawo okubeera n'omutima nti nze njagala kutandika business naye nina akakadde kange tweyaza otwali tugenda okuwummula yesu wetu bwe twawunze naye tugamba nti akakadde kano ekinyonyi ekimu ekiri mu ngalo kisinga ebibiri ebiri mu nsiko. Yes. Akakadde kano tukafunye PDM government ekatuwadde wakati sina PDM no. Tukitwale nti siza PDM kale siza PDM nina akakadde kange nsonze emitwalo 22 oyagala kutandika business nenkaweza bw'oba osonze emitwalo 22 n'oweza akakadde bw'oba otandika okusonda esente zino sooka omanyi kiki kyogenda business gyogenda okutandika. Twagamba eri emabega mu mwaka oguwedde tuga nti business muntu kutegera bulungi yali artificial nga omwana wanajja mu lubuto nazaalibwa kati business bwetu bw'ofuna business idea gyogenda okukola manya enneetaagisa capital wa sente mmeka tuula wansi otandika okugibala kati bw'omala nti kino kyenjagala okutandika kansonde business eno ntandike then bajje banyongerezeeko oba ngende neewole nga ntuusiza okwewola naye bw'ogaa nti nsonda sente zange naye simanyi kyakutandika naye nze nsonda sente njagala tandika business ekyo nakyo kifu nti ojja kukwata akakadde ako kozosonda mu bulumi bwozosondera kitegera bulungi gambe ngenze mu mudaala gwa chapati otekawo mudaala gwa chapati tomanyi nagundi bagisindika batya tomanyi nakukanda tomanyi nagigoya ogaye ngenda kuleeta abaana ndeeta omwana ankolere nze nsigale nga nkolere that is wrong. Business yonna gitandike gibeeremu funa experience obulumi bwayo ti omwana ono gwogenda okuleeta you cannot manage what you don't understand. Tuvula nti wogenda okumulimu tegera bulungi bakubuza experience kati dindako katono nze ndi wano tuli mu kukola era okimanyi nti mbeera wano saawa olunaku lwonna kati nfunedde ate obudde obugenda okukanda chapati naye njetaaga netaaga chapati zange ezo zitambule kati gwali wano ayagala okutandika business kola feasibility study nyuka oba olwe Saturday ne Sunday lotaliiwo genda okuku mudaala utuula obeeraawo okande tokanda tunuli ebikolwa chapati yongeewuuma ukolo nedda kakati mazzi soka gabugumyako munyongo nteka mtigero bwe nti bwengo ya pakiti weziti zigenda mu gundi weziti kino kigenda mu kino bwe kiti kati engano wojgo yateno soko girinda mu ne giramu girenga gwe kyoyagala kumanya nti pakiti yengane emu eva mu chapati mmeka that's what you want. Otegedde bulungi tu kijja kukuyamba ku interview gyogenda okuwona agenda okukolera nti wajjo okumu interviewinga ojja mubuuza nti chapati ozimanyi nti ndi musoga chapati ndindi ti okay mbuliramu tanti obugumya amaadiro ogenda okulaba nga biri byobadde olaba byakola ki byayogera nti okay fine kati ogenda kukola naye olwotandika omugamba commission basis nga obyagala naye nga eri idea ogirina era omanya nti okay fine ngobudde bwe buti mu area weight ajja kuba akanze paketi 2 wa paketi 3 3 omalo okikolako okola research nomalo gifuna ojiga nti bumuteeka ku musaala ajja kukola bwati take our sense of ownership mukaya tugenda kukola bwe tutembo buti nze ekifo ne kino buli naku ogenda kumpa sente bweziti kimupushinge omanyi nti sente zampa zijjako eza rent nenange neterekera omutwalo omuleka atambule naye nga ekifo kikyo
gw'okisasula okinako ownership bwakutawaanya osobola omugoba n'oleeta omulala because chapati omuntu nga amanyifo ekituufu mu myezi 4-5 asobola okubeera nga ate asobola okukola eyiye abeera awezezaawo kati kiba kitegeeza nti wano owuninga mulimu bu business lwolinkyaza nja kuwa kulisiza business entono ezisobola okutandikibwa abantu abalina capital omutono naye wali kye nabadde njagala nga olinyemu katono kyenjagala ennyo okutunuliza gavumenti because manyi batulaba batuulira nti omutwalo guno oba kati kasoke ntunulize bana abafuna omutwalo guno gavumenti gwekuwadde guplaningire bulungi torashinga kutandika bizinesi kale gulamu ensolo ow'embuzi gula embuzi zo 2 ngeri nga zaalulyo because zijja kuwa obwana busatu kuba ekisoboka obuzibu obuliwo bwendabyewo tetumanyi na bizinesi otegera bulungi naye gavumenti wadde egabye miliyoni ya sente eyo nga yo temaze kukola scrutiny nti gwenjiwadde ayina kyakola because ffe tulina data wansi ku ground gwenjiwadde ayina kyakola oba gwogiwadde talina kyakola agenda girya yeyozeeko enfuufu kati mu agriculture kyetwagala gavumenti ekole 1 bwe nali nkola twagendanga ku magombolola nga gye tusiima ensigo za pamba we wali okula nali nkula era twagendanga nga pamba bamuleeta ku magombola netukola ki pamba ne kasooli era ebintu ebyo byalinga genuine gavumenti ecommercializinze nnyo eneglectinze nnyo laissez-faire economy eba nnungi naye gavumenti erina okuba nga erinamu ka control etaddewo UNBS etaddewo biki naye enguzi ne president yakyogeddeko jjo yagambye enguzi ekome enguzi etattanye bingi kati tugamba nti gavumenti yo ekaminge up nga bwe president bwe yagamba nti agenda kufuna agencies zigenda okubeera nga zitereeza emmwanyi ya Uganda ku katale k'ensi yonna na biki afune agencies nga ziri responsible zituleetere genuine products ezigenda mu agriculture implements omuntu ajja akula indofiro ow'ennyaanya ng'atutte indofiro naye nga tatutte vu ofuuyira ennyaanya sheekh n'ogifuuyira naye ng'ofuuyidde vu at indofiro kiro ya indofiro eri ku mutwalo 10.5 omuntu alina eka y'ennyaanya afuuyira eddagala between 2.5 to 3 tegeeza nti buli lufuuyira afuuyiza emitwalo 4 ate nga oyo indofiro temulira akasaanyi temuli isumanya aminocop ow'ebijimusa tegeera bulungi I've done research on that mulimu nebange ejje etuuka ka business kotandiseewo ozifunye ozitaddemu amakungula gaganye ogenze mutunulire Kenya obago obwabala obubi nedda sewo agriculture activities ezisinga zitunulidde zaba mufunapona n'abanene nnyo jukira osajja kola mu agriculture oba mugagga tirayinza nakulumako otegera bulungi naye wano Uganda inflation gye tusinga okuba nayo otegera bulungi eva ku rigidity in production rigidity in supply that's why tukugamba nti wetuyimiriza ennyaanya ye Kenya wantu sobola kugula nnyaanya because the production capacity yaffe wantu sobola kuproducinga nnyaanya ziconsumingibwa wano naye lwaki not because abalimi b'ennyaanya tebaliyo naye disappointments ze bafuna mu kulima bw'otunulira Kenya twali tu exporting ennyaanya ewaabwe kye baakola nkugambye nti beena area experiencing a desert government ya Kenya ateeka ssente mu cooperatives neddira ssente mu Islamic banking Kenya balina Islamic banking eri very strong ne beegatta nti nze negasse naawe n'oli ne bazimba greenhouse ngeri ku acres nga mmeka 3 abalimi ennyaanya kivala nti ennyaanya ye Kenya ejjanga enyirira nga nnene bulungi ya greenhouse tiba producing all the time newobeera otunuulidde bimuli kati bw'ojja wano ewaffe Uganda the only way when Uganda was negotiating economic trade integration waliwo clause ya most favorable nations egamba nti you don't give subsidies to small and medium enterprises nze ngamba Uganda twanditunulira direct subsidies naye okuteekawo edduuka nga litunda ebyobulimi ebiri genuine
government eba tewadde direct subsidies kuba ile teka twali signing ku integration tegede bulungi so ate wano kyemaji ku president w'eggwanga bayingira mu kintu n'akisigning akimplementinga ekyemmotoka okiraba motoka enkadde n'ebisigadde abalaba breakinga naye ya implementinga Kenya maye to stopping ebintu byaffe nga tebikyagenda naye nga ate ebyabwe biyingira wano because of the East African integration tegera bulungi I don't want to politicize this naye economics atambula nnyo neki ne politics tegera bulungi because tulina international trade atugamba nti naffe okupinchinga bali government mu areas zenabed marketings etekemu amaduuka nga gatunda ebyobulimi ebiri genuine tegera bulungi tugambe nti oli wagula eddagala erigenda okufuuyira akawuka k'emmwanyi liri genuine tegera bulungi bana abalala abatunda kale bajje kwago naye ebintu biri expensive tulina inflation sente bantu we bazijja mu money lenders ne basinga ebintu byabwe at the end of the season ng'afiiriddwa buli kimu naye ng'ate abadde tatudde waka ng'abadde akola kati inputs zino ze tuteekamu tuzitereeze gavumenti etereezeewo nti wona okumpadde akakadde kano ng'okampadde nga nninawo akasiri kange ak'ennyaanya kajja kunyamba okugula eddagala l'ennyaanya naye nga nguze ebyaddala oba kitegedde bulungi n'omulunzi ono bw'agula eddagala erigenda okufuuyira enkwa n'agifuuyira naddayo ate ng'enkwa yenyirira okusinga ente gy'alunda tekikola ki tekikola makulu oba kitegeera bulungi n'otunuulira omuntu alunda ente aze ente abadde alina akate kavaamu liita z'amata mmeka satu tugamba nti omuntu oyo agende wafuna insemination ezisobola okubeera nga zimprovinga ente eyo eve ku liiters 3 edde ku liiters 6 tijenda ezaala bwana ava ku liita kuba agenda afuna experience paka lwanaatuuka ku ya liiters 40 tegeera bulungi that is the gradual and sustainable social economic transformation naye ya trading because trading is not reliable because of the external economic environmental factor. Obadde kimanyi nti waliyo abasuubuzi naddala balina abasuubula obuntu obutonotono bizinesi bwabwe obutonotono abamu bavudde mu bizinesi tekiri kyenasookeddeko we don't celebrate the first birthdays lwaki tuva mu business kankubuza ekibuuzo tuli kumpewo totya tuli ofuse hosti njagala kubuuza ekibuuzo what is oli mufumbo what is your weekly expenditure budget ekituufu oluusi bitabuka namusibimanyi okitegeera bulungi n'ova waka noga nkulekedde Allah n'omubaka we kati bana batunda obutonotono gwe household tulina policies nyingi nnyo zetulese naye nga tetuzitambulirako increasing household income is very vital to sustainable economy because twagambye satula flow of income buli omuntu wabeera nga ali bulungi eno ewaka ajja gula because oyina disposable income household income buli lweba nga yeeyongedde kasooke tulwane ekireeta omutujjanjaba omusujja gw'ensiri nga n'ekireeta omusujja gw'ensiri amazzi gali tugagyewo agaleeta omusujja mu ddakiika zino tuzigaza tukozeseyo eddakiika emu omuntu oyo akola atya ali mu bizinensi entono tulina omuze otandika ka bizinesi kakatono n'otandika okulima oba tugambe ennyaanya ku kantu kakatonotono n'olaba nga kabusitinze katandise okutambula ate n'osalawo n'otandikayo bizinesi akalala akatono. That is totally wrong. Tukikola nnyo oli n'agamba nti mbadde mu chapati nziraba zitambula n'enzireka zitambule n'engenda mu ngoye chapati eno kanjireka ate ngende mu mudaala gw'engoye ekyo kifu kangende mu ngoye kifu kyetuyita imitation bitegera bulungi we imitate what others are doing naye nga tetumanyi buzibu ki bwe bakola ki bwe bayitamu era bizinesi etambula etaka nywerera mu kintu gyokoma okunywerera mu kintu kyotambuliddemu kutta akasente kange akatono nkatadde mu ngoye kangambe nti mu ngoye nywerere kwako nywerera mu buli kenfuna by the way ne hadithi gyeri buli kofuna kateeka omu tegeeza leero bakuwa engoye enkyamu enkya tebajja kuwa nkyamu ojja kumanya nti yabadde azinguza yakoze bwati baddamu okikologa nedda olugoye lukyuse ndutegeere
ekyokubiri abantu bongera okutegeerera mu nsonga eyo so si leero gundi olinayo amagi g'enkoko nkoko nazivaamu dda kaakati naye nsobola okuguza ennyaanya kugambe njagala nkoko olinayo ennyaanya ennyaanya luli zankuba kaakati nninda micungwa era nedda beera mu kintu abantu okutegeereramu ekyokubiri economies of scale gyokoma okulwa mu kintu olina advantages zogenda wenjoyinga otegeera bulungi ekirala ekitono kyogasse ku ekyo kyolina ojja kigattako nga kikugasa nti buli wokwata akasente akatonotono osobola okukagattako akalala n'ogattako akalala kati oyinza okuba obadde olina capati omudaala gwe gutambula naye ng'osiika paketi 4 ne bakuwa akakadde oba n'ofuna akakadde oba n'ofunayo 5 nga kati nfunye 5 kati kandeetero trezamagi so mu bufunze ka bizinesi ako koolina akatono kuba obeeramu newoba olina kirala kyotandise muko tandikira mu layini yongerako nti mbadde nsika capati nga sisi tekuli kikomando wali twabaze byonna tetwabibaze mbadde nsika capati ne waliwo abajja ne bansaba ekikomando kati nfunye ez'ebijanjaalo tekako ebijanjaalo nfunyeyo akasente ntaddemu tuleza amagi 2 tegedde bulungi kakati nabo bayiga okusiika pizza balina engeri gye basiigamu pizza yaabwe nabo basiika pizza nina abadimandinga pizza mbadde sobola gikola kati nsobola okukola pizza kagamba ogende ng'ozimba ki wakiri relocating oga nti taddewo ka branch ka chapati akalala wali tegedde bulungi naye ng'otambulira mu bizinensi ojja kufuna experience ekivaamu ojja kufuuka na investor mu areas ezenjawulo. Program omukeze bwetu bwetambudde olunaku lwaleero obubaka obusembayo obuyamba abantu baffe. Obubaka obusembayo I would advise people not to start business now. Atoyagala tumalamu bazimanyi. Bwe tuba twakakoncluding elections economy yaffe efuna setback. Yes. Kati ojja kwewola sente otandike business otegera bulungi economy egenda okubanga stabilizing ate gwe ng'ogudde. Kiba kitegeeza tutandike mwaka guli ogujja. Tusoke tu maintaining ekyokubiri tetwewola sente kutandika business ekyokusatu tuembracinge programs za government zonna buli gyebeweese ng'ekuli kumpi. Gendayo ogifunemu. Tweyanzege mbadde no munabyanfuna Bwemba Abdurrahman gwe mbadde naye yagana omuyita Sheikh. Kubamu ku basajja bwe tuyina mu ddiini n'ey'Obusiraamu side eno abamanyi ebyenfuna ate abamanyi ensonga y'emirimu nga bwetambula. Mukkirize tubasibulire wano tubagalize olunaku olulungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Eno ye Salam TV.